swear in the name of the Almighty God. Enkya ya leero bakansala b'eggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono bakedde kukuba birayiro nga beetegekera okuweereza abantu baabwe ku mutendera guno. Of Almighty Allah, Solomon affirm. Mu bangi abazze okulayira kwe kubadde kansala Henry Kitatta Naggwano nga munnakibiina ki NRM akiikirira omuluka gw'e Katente ku lukiiko lw'eggombolola y'e Nakisunga era ng'abadde yeegwanyiza bwa sipiika bw'eggombolola. Newankubadde abamumanyi bagamba nti tabadde na kirwadde kyonna, alabise nga mugonvu era tasobodde na kuva mu mmotoka kwegatta ku banne kukuba birayiro ng'akazindalo bakamusanzizza mu mmotoka mw'abadde. I will faithfully, solemnly assume. Olw'obugonvu omukka abadde abakamubake ekireetedde abamuli okumpi okwennyamira. I will give. Amangu ddala ng'amaze okulayira emmotoka ebadde emuleese emugyewo okumutwala mu ddwaliro kyokka wayise eddakiika nga ziizo ne biwulirwa nti tasobodde kutuukayo. Kitatta owa Naggwano omukolo gukyakalanye mukwano Kitatta afudde Okufa kwa Kitatta kuleeseewo ensasagge, ababyanguya ne batandika okubyogera nti abaddeko enfuuyirize kubanga omuntu waabwe abadde mulamu katebule. Mulabidde wano nga bamuleese bamukwatiridde nengendawo bwe bamutuzza emutendi nembuza muganda okuba yabadde talina googera yalwala ddi. Nabira ebifo bye bagaba ebyobwa sekuritale, ebyobwa chairman, ebyobwa vice. There's no money in local government. There's no money. Chairman wa sub-county afuna emitwalo 4. So abantu obukulembeze bamanye si bwakufa na kuwona. There's even life after politics. Bagamba nti kati ono wakubiri kubanga ne gw'abadde addidde Mbigere Charles Kiyimba yafugako emyezi 3 gyokka n'afiira mu kabenje. You can't kill a person because of an office. It is bad. Kitatta is dead. Kansala waffe yasooka neera genda bwati accident kyokka noona kwe tubadde tulonze amangu ago kansala waffe eyali ow'omulukogo gw'e Katende kuba nange gyenva yagwa mu kabenje n'afa. Ate n'ono abadde amudidde Mbigere olwaleero abadde yakalayira wano naye n'afa. Kale kitweraliikiriza era tulina mu kutya nnyo kituyinza okumalako era ekisanja ekyakuba kati ekifo eky'abantu bagenda n'okitya. Akulira abakozi ba gavumenti Henry Damba ayimirizza olutuula lwa kanso n'ategeeza nga bwe bagenda okufuna olunaku olulala balonde sipiika ssaako n'okulangirira olukiiko olufuzi.